Okutendekebwa kuno kugenda kubamu abaserikale b'oku ntiko mu mawanga ga East Africa abawera ddala 20. Bano basuubira okutendeka bannaabwe. Bw'abadde atongoza omusomo guno entebe, akulira ekiwendo ky'okukuuma emirembe mu poliisi Grace Tuyagumanawe atenderezza abagabirizi b'obuyambi okuva mu ggwanga lya Denmark olw'okuvujjirira poliisi ensimbi okussaawo omusomo guno. Agambye nti omusomo guno gugenda kuyamba okubunyisa enjiri y'okukuuma emirembe mu mawanga agawerera ddala 5 mu mirembe n'obutebenkevu. Tubeera na force y'ebeeta Status and Standby Force. Wabeera obutabutebenkevu mu ggwanga limu bwegwago g'ekumi. Tubeera ne ggye, poliisi weeri, amagye bwe gali na civil component. So this one is called the Status and Standby Force, and the headquarters are in Nairobi. It is a product of training need assessment that was done, and it is customized on the conditions of ongoing missions conducted either by the United Nations or the African Union. So it's a very mission-specific course you are going through the next 2 weeks. Ayongeddeko n'ategeeza nti omusomo guno gugenda kuyambako okuwa abaserikale ba poliisi obukugu mu kusaawa emirembe mu bantu abalwanagana ko n'okuziyiza obumenyi bw'amateeka. Twagala emitendera gyonna tugiyitemu ya peace y'okulaba nti waliwo obutebenkevu. Naye bwe bagamba nti bakyateeseganya ate naffe nitulaba nti waliwo okukkaanya okukkiriza kuteeseganya. Kubanga Burundi ekyali na memba ya African Union kuleetawo emirembe mu Africa yonna eringa eyo Somalia. So bwe bagamba nti bakyateeseganya tugamba nti naye ffe tuludde singa kigenda kisukkawo kiri tugendayo. Ayongeddeko n'agamba nti omusomo guno gugenda kuyambako okuwa abaserikale ba poliisi obukugu mu kusaawa emirembe mu bantu abalwanagana ko n'okuziyiza obumenyi bw'amateeka.